akiriza gwendi naye ababuuzeeko abeyanjulire n'ebitiibwa bye ebirala n'oluvannyuma tugenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Neyanziza nnyo ssebo Bwana Sadat olw'omukisa guno gw'ompadde. Ntwala omukisa guno okwebaza nga sinayogera kirala kyonna Bukedde TV. Mu biseera ebisinga obungi ezze gye tuli ne tujjako ebirowoozo ate n'ebitwala eri abantu. Mu mbeera eyo tuli basiimu. Basebo ne bannyabo, amanya gange nze Alhaji Magala Sulaiman. Haji Magala Sulaiman nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasiima nampa okumyuka Katambala mu ssaza lye ery'e Butambala. Nze nanyini Kibibi Muzirimu Secondary School. Nze nanyini Muteesa 1 Junior School e Luweero e Zirowe. Nze nanyini Shiba Medical Centers zombi, emu eri Mundeeba endala eri Nyanama. Neyanziza omukisa ogumpeereddwa, Mukama Katonda atuwe ekisinga obulungi. Haji, tewali kubuusabuusa, tuyingidde mu mwezi omwaka twaguyingira mudda Ssaabasajja Kabaka oyatulya ku Namulondo lwali 1993 kati tuwala emyaka 24. Biki byojjukira nga Amatikkira gano tegannabaawo ye waliwo? Basebo ne bannyabo, neyanziza ssebo kibuuzo ky'ombuuzizza naye nga sinagenda butereevu mu ansa. Saba okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bw'atuwadde, ate mu ngeri ey'enjawulo mwebaze olw'obulamu bw'awadde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, kubeera nga amuwadde obulamu n'akuza Obuganda n'alabirira Obuganda, ate era tumusaba amwongere obulamu akuze Obuganda. Abasebo ne bannyabo, mu mwaka gwa 93 ng'ennaku z'omwezi 31 nali naakafuluma essomero, era nali ebiseera ebyo ntandise okukola mu banka gye bayita Greenland Bank. Naye mukama wange Dr. Sulaiman Kigundu yali ebintu byasinga okwagala ng'oggyeko eddiini ye yali ayagala Obuganda. Era olunaku olwo yalusoosowaza nnyo nti n'abakozi ffenna twavaayo okulaba nga twenyigira butereevu mu nteekateeka z'amatikkira g'Omutanda. Kale mu mbeera eyo nali kumpimpi mu nteekateeka era ebigenda mu maaso nabiraba bulungi. Tulina essanyu lingi nnyo okubeera nga Ssaabasajja Kabaka yasiima nga buli omwaka lwe gutuuka akuza amatikkira ge. Era twebaza Mukama Katonda nti atutuusiza ne ku gano aga 24. Naye nga lyali ssanyu jjereere, abasinga twali tukisuubira. Bannange okumanya kyansanyusa nze ng'omuntu, nze omulundi gwange ogwasooka okulaba ku Ssaabasajja Kabaka seera ebyo yali omulangira, lwali mu lutalo lwa Museveni. Yajja ewaffe Ekibibi ne bakkiriza abataka abatonotono mu balakisi eyali ku ssomero. Naye eky'omukisa gwe nafuna nti balakisi eyo yali etwaliddemu amaka gaffe agaali okumpi n'essomero eri. Kati mu mbeera eyo nali wa munda. Kati mu kubeera omwo nasala obukujjukujju bwonna okulaba nti nasobola okuyingira mu lukiiko lw'abataka abaasobola okulaba ku Ssaabasajja Kabaka omulundi ogwo. Nange ne mulabako. Naye mu ssanyu eryo lyonna lye nali nalyo, kubanga Ssaabasajja Kabaka twamusuubira okubeera nga tugenda mufunamu kinene, agenda kwogera ebigambo bingi, yayogera ebigambo nga 3. Yayogera ebigambo nga 3 ti abange mukuliko olutalo temusanyuka nnyo kubanga waliyo amasanyu amalala. Ebigambo byokka byayogera byansigala ku mutima, naye okuddayo okumusemberera ku matikkira ge. Kale essanyu eryo lyonna lye nalina wali mu buto bwange lyajjirira paka Katonda atero yampa nembeera nga nali omu ku abo abaali okumpimpi nga Ssaabasajja Kabaka atikkirwa e Naggalabi. Kale bannange essanyu lyayitirira era bingi byatukoledde. Wali ozzemu okufuna ku mukisa okusembera ku Ssaabasajja Kabaka? Kama Katonda alina amagero ge, kubanga nze nga sinayingira mu buweereza buno nenyigiranga nnyo
mu mirimu gya Buganda kubanga Ssaabasajja yakasiima okubeerako nange obuvunanyizibwa bwankwasa myaka ng'ena emabega naye nga nafuna omukisa nti saamusemberera busemberezi wabula ne mu ngalo n'enkola ki Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'alambula emirimu gyenkola Ssaabasajja Kabaka yasiima n'alambula essomero lyange ery'ekibibi Muziru Secondary School Ssaabasajja Kabaka yasiima nampa obwami ebbanga lyonna ate seekuumira wala nnyo ne waali Haji emyaka 24 si mitono naye ejjukira ebyenjigiriza byaliwo nga Ssaabasajja Kabaka tannatula ku Namulondo twagala okulaba okuba tooki ebyenjigiriza bitambudde bitya mu myaka gino 24 emirimu Ssaabasajja gy'akoze nga mu kyo ekibuzo ky'ombuuziza ssebo njagala okutwaliramu amakulu g'Amatikkira nti buli mwaka tukuza Amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka naye oli yandyebuuzizza nti galina mugaso ki lwaki naye njagala okubuulira buli Ssaabasajja Kabaka lwalabika eri Obuganda ebeera statement buli Ssaabasajja Kabaka lwavaayo Obuganda bufunamu Ssaabasajja Kabaka mu myaka 24 alina ebintu byataddeko essira atadde essira ku byobulamu nga muno azze akuba ensiisira z'ebyobulamu mu masaza ge gonna okwetooloola Buganda nga n'ejjuuzi jjo ly'abalamu yakamala okukuba olusiisira lw'ebyobulamu ekibuga yalukuba ebuvuma kyayitirira nga wonna wagenza akuba ensiisira ezo ng'ajjanjaba abantu asomesa abantu ku by'embeera zaabwe ku byobulamu byabwe era nga abawa n'amagezi nga abajjanjaba n'obubajjanjaba physically n'abatuukamu n'okujjanjaba n'akola ki n'aparticipatinga n'abajjanjaba kale ekyo mu byobulamu Ssaabasajja Kabaka tumwebaza akoze omulimu munene nnyo ekisingira ddala obunene Ssaabasajja Kabaka ndowooza mu kujja kwe yayina agenda ye yayina byasoosowaza asoosowaza yayagala nnyo abantu be okubeera nga balamu alwanyisizza nnyo ebyenfuna by'abantu be ayagadde nnyo abantu be okubeera nga balina beekolamu emirimu beekolamu bulungi bwansi nga bali bulungi nabwe kityo Ssaabasajja Kabaka akumye abantu be nga bakozi ate nga bawulize so obukozi bungi nnyo ku mulembe guno omutebi mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka nga naye kennyini abyenyigiddemu abantu bayagala okubeera nga balina kye bakola abakubiriza buli lwavaayo ateeka okukubiriza abantu okubeera nga balina kye bakola basobole okufuna ekigulira amagala eddiba mu mbeera efaanana bwetyo abantu be ne basigala nga bakozi ate nga balina ki balina n'obuwulize abantu ba Ssaabasajja Kabaka balina obuwulize obulabira emmengo wano njagala okubuli oli ne bw'aba akusinga obunene ng'omusinza ekitiibwa akikulaga buli omu ow'ekitiibwa okuva ku muto kutuuka ffe kaakati olwaleero nze mu myaka gyange gyondabiramu naye abampa ekitiibwa bayitirivu nnyo oli n'atuuka n'omukazi omukulu n'afukamira ku ttaka kubanga afukamirira omwami wa Kabaka kale mu mbeera eyo abantu ba Kabaka abakuumye nga bakozi ate nga bawulize kaakati ebigambo by'ebyenjigiriza Ssaabasajja Kabaka ejjuuzi jjo ly'abalamu yakubye olusiisira lw'ebyenjigiriza olutabangawo wano mu Buganda oba mu Uganda yakubye olusiisira lw'ebyenjigiriza ekiboga abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaana n'abazadde bonna ne bakuŋŋaana ku luno abasomeseza tebasomeseza abaana bokka ne basomeserezaamu n'abazadde mu mbeera eyo n'abakubiriza okubeera nga bayivu ate nga bwe nkugambyeko emabega Ssaabasajja Kabaka ayagala abantu be nga bakola ki nga bamanyi kale mu mbeera eyo abakubiriza n'atakoma ku ekyo amasomero agazimbye basariza abaana basomedde ku basariza okuva lwe baatikkira Ssaabasajja Kabaka mu myaka gino 24 omuwendo toyinza kugubala amasomero agazimbye ga Lubiri High Schools mwegali n'Abagereka Schools mwegali ate ne university n'ateekako ne university ne Buganda Royal Institute kati mu mbeera efaanana bwe n'atakoma eyo ate naffe abageekoledde n'ajja gye tuli n'atuwa amaanyi njagala okukubuulira
nze Ssaabasajja Kabaka lwe yajja ku ssomero lyange teryasigala kye kimu. Ekyamazima yasanga nina abaana 600, the following year nafuna abaana 300. Olwaleero wenjogerera liri mu baana 500. Naye ng'ebyo byonna obutetenkanya bonna bwa Ssaabasajja Kabaka okubeera nga atuuka butereevu mu bantu be. N'akola administration emmengo nga kugamba netetenkanya ebyenjigiriza nebeera nga supplementinga eyongereza ku gavumenti eya wakati ebyo byekola ebigiremye ebisinga obungi Ssaabasajja Kabaka atetenkanyiza mu ngeri emu oba endala okulaba nga atuusaako butereevu abantu be ebyo byonna bye baba byetaagisa naddala mu field ey'ebyenjigiriza. Bassebo ne bannyamu basiimye okubeera nga mututa obudde bwammwe okutuwuliriza. Bassebo ne bannyabo njagala okubakubiriza mwenna okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye amatikkira ge ag'omwaka oguwedde bannyabo ne bassebo gaali Butambala. Mu mbeera efaanana bw'etyo kaakati omwaka guno yasiimye n'agatwala e Buweekula mu ssaza lye eri e Buweekula. Ssaabasajja Kabaka anaabeera atya e Buweekula abantu be ne musigala e Butambala ng'ate mutera okugamba nti we muligwa naye waaligwa. Akati nno sigala ku ngombe gandi we tuligwa waaligwa nga ye ali Buweekula nga goli Butambala. Mu mbeera efaanana bw'etyo nkubiriza abantu bonna mbakunga mwenna masaza ga Ssaabasajja Kabaka gali mu Buganda yonna mugende mubugirize empologoma. Ate bwe kiba kisoboka mwenyigire ne mu ebyo byonna ebikolebwa okutuuka ku Matikkira kubanga bingi nnyo bye tugenda okukola naddala bulungi bwansi. Bassebo ne bannyabo sifunye budde bwogera ku bulungi bwansi, sifunye budde bwogera ku ssanyu Kabaka lyatuwa, sifunye budde bwogera ku byanfuna Kabaka byayambye abantu naye ng'ebyo byonna Kabaka mu myaka 24 byakozeeko. Haji ne yanza nnyo olwakadde k'otuwadde era n'ebigambo ebirungi by'owadde abantu ba Ssaabasajja Kabaka kakasa nti babitadde mu nkola era nga okubakunga kakasa nti bajja kujja babeerewo e Buweekula nga Ssaabasajja Kabaka ajaguza amatikkira ag'omulundi ogwa 24. Gwe omulungi ali ku Bukedde TV ekyamazima nkwebaza olwakadde k'otuwa. Nze sina kyensobola kuwabula Mukama Katonda gwe nsaba akasulemu ekyo ky'osinga okwagala. Olw'obufunda bw'obudde tugenda kubeera nga tusingawo mbadde ne Haji Magala awamu ne Haji Disaala bye batuwadde bibadde bingi nnyo nga batujjukiza ku ebyo biki ebyaliwo ne biki ebibeerawo ku myaka 24. Jjunju Sadat gemanya abadde okubeera nga kutuusako pulogulaamu eno naye sibadde nzekka mbadde ne Kyaligonza addewo ku kamera naye munzikirize ntumire ku bantu bange ab'ensangi gye baba nti mwebali nnyo okubeera nga mwagala omwana wammwe. Otukomera olwaleero tujja okutandikira sabbiiti ejja buli omu gy'ali abeere bulungi. Ssaabasajja Kabaka wangaala.